Right Honourable Speaker, I thank the Right Honourable Leader of Opposition for raising this issue. One, I am fully seized with this matter because I chair that committee personally. So unless I hear from the people you speak of, whom I engage with regularly on these issues, I'd rather you leave that to us, because I have not received any complaint from the kingdom in the way I am handling this matter. Right Honourable Speaker and Honourable colleagues, Right Honourable Speaker and Honourable colleagues, I am fully seized with this matter. Point of order. You are right as a member of parliament and as a leader to raise issues for your people. But then the Attorney General says, I'm in touch with these people, okay? And now you cannot dispute what he's telling you because he's in touch with them. Okay, so now, I don't know what would be wrong with Attorney General saying I'm in touch with these people. And some of the things you can say, colleagues, listen, some of these things you can say here, others you can't say. You engage. I know also I've been involved on these matters, by the way. These matters of Uganda. I've been involved. When it comes to their payments, I know a lot of discussions are going on. So maybe they've chosen two routes, a route of going through our colleagues and a route of engaging government. I hope we should meet at the center and we ensure we solve this issue. That's what is critical. Honourable Speaker. Honourable Speaker, I had honestly expected the Attorney General to talk to us about steps being taken to remedy the situation, but he seems to say, I have got no say on this matter. We are the ones who appropriate. And this is taxpayers' money we are talking about. Government is occupying these properties. Government is not an individual entity belonging to anyone. We are all part of government. So when we raise these matters, you cannot say it is none of your business. The people who we should pay, they are comfortable. Surely is the Attorney General in order to say that we cannot raise a matter? Because what's for sure is that these monies have not been paid over time. As leaders, we have a right to raise these matters. The same way we have been raising, by the way, government has got domestic areas to the tune of 14 trillion shillings. Ugandans who have given government services, products, they have borrowed from government to do business, from banks, and government is not paying them. So when we raise these issues, you cannot say we are engaging the people we are meant to pay for them, they are comfortable, you, is none of your business. It is our business because this is not your money, it's taxpayers' money. Is he in order, Right Honourable Speaker? Thank you. Now, both you and the Attorney Half the Kabaka holds the properties that were mentioned here, ask us questions. And it is from this House, Right Honourable Speaker, that we are supposed to get answers. Wouldn't it be procedural, okay, Right Honourable Speaker, if it would please you that this House is briefed specifically about the issues that have been raised by the Leader of Opposition, instead of the Attorney General keeping information to himself and saying that I'm discussing with those people. Because for us, some of us, this is where we are supposed to get information from. And he has said that nobody is complaining. The Baganda in Mukona are complaining. So you can't say that no one is complaining, you are negotiating. And those are the people I represent here. The matter that has been raised here, Mr. Speaker, came out prominently during the celebrations of the Kabaka's birthday. And they are saying the Kabaka is owed a lot of money that is supposed to run the kingdom activities and also his personal administration, but government is not paying him. Up to 150 million that has already been cleared. So, Right Honourable Speaker, wouldn't it be procedural okay if the Attorney General would come with a report to this House instead of hiding in talks which he cannot prove that in fact they are taking place, Mr. Speaker? This is an official matter, Mr. Speaker, that we cannot allow the Attorney General to hide information from Parliament. In any case, the money is supposed to be appropriated by this House, Right Honourable Speaker. Thank you. Government esigala esindika aba URA okugenda e Buganda okubanja omusolo gwa buwumbi busatu. Kati bw'obanja obuwumbi obusatu ku musolo, bakubanja obuwumbi obusoba mu 5. Lwaki tobasasula zaabwe bakuwiizizo? Ate n'ekirala, gavumenti yatandikawo enkola
okuwa abakulembeze b'ennono omusaala obukadde 6 era babufuna kubayambako okuddukanya ebitundu byakulemberamu n'obwakabaka bwabwe. Naye Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ye sente ezo tazikwatangako. Obuganda kye bwagala si gamba nti obuwaddeyo nti kabaka omuwaddeyo obukadde 6 ng'omusaala, nedda. Bawe ezaabwe obuwumbi n'obuwumbi. Awo omusaala gwo baba tebagwetaaga. Bawe sente ze bakubanja, kubanga sente zino ziyamba okuddukanya ensonga ez'enjawulo. Muze mulaba Ssaabasajja Kabaka ng'azimba amalwaliro, azimba amasomero, juzi baagabye tractor mu bitundu bya Buganda eby'enjawulo, juzi era nga tujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka, eddwaliro Kabaka lyazimba lyaggulibwawo. Kakati sente zino ziyamba development activities zino, projects ez'enjawulo, si za bwirindi zoba kya ne bwe ziba zakizi muwizize zabanja, naye era nga naffe tulaba nti Obuganda buganyula mu sente zino. So kakati tugamba gavumenti baveeyo basasule sente zino. Attorney General mulabye nga yeebuzaabuza nti kakati Ssenyonyi bino bikwatirako wa ffe tuwayamuko ne Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda, era tebalina kwemulugunya. Mwe tebibakwatako, tebitukwatako bitya. Tuli bakulembeze. Zino sente zetwogerako za muwa musolo, si za muntu sekinnoomu. Sente z'omuwa omusolo tuzitemera wano mu Parliament. Kakati bwe nvaayo ne njogera ku nsonga eno, gavumenti eyinza kwebuzaabuza nti ffe bali tuli mu kwogerako nabo era bo tebali mu kwemulugunya. Ate nga si kituufu, kubanga bazze babanja sente zino okuddukanya programu za Buganda ez'enjawulo. Musasule sente zino nga bwe muzze musasula abalala. Kati mulaba gavumenti egenda neewa abantu sente ez'obwereere. Pineti Lubowa Hospital bakamu obuwumbi 7. Ono wadde Biopharma yasuubiza eddagala ne kaakati ezisoba mu 7. Ate Sugar Factory naki ez'obwereere. Niyo Buganda bugamba ffe zino ezaffe muli mu bizimbe byaffe. Musasule sente ezo. Oba gavumenti yagala kusasula sente. Attorney General atugambye mbu tugira tubyesonyiwa. Ategeeza nti Katikkiro n'ab'Emmengo bali mu kuteeseganya okulaba ngeri ki gye bayinza okubasasula. Naye ffe tetukkiriza, kubanga ffe tukimanyi bulungi nnyo nti buli tubali tugenda Emmengo, naddala mu kaseera kano we tugenzeyo mu biseera by'emisinde gy'emyaka 7 egya Ssaabasajja Kabaka, buli tubali tuyingira mu kafubo babadde batujjukiza nnyo ebbanja lya Ssaabasajja Kabaka ne Buganda okutwalizaamu, ng'ebanja ku bintu byayo, naddala obusuulu gavumenti bw'erina okuwaayo obuli mu biliyoni 500 n'omusobyo. Kalowooza nno nti nno ffe nga ffe ababaka abava mu kitundu kino ekya Buganda tulina okusitula amaloboozi gaffe okulaba nti esente zirina okuyamba Buganda okulaakulana zivaayo mu gavumenti nezisobola okugenda gye zirina okugenda, kubanga biliyoni 5 zisobola okuyamba Buganda okukola ebintu bingi. Saanidde nga ffe abakulembeze naddala mu Buganda okuteeka gavumenti ku nninga ku nsonga za Buganda. Kyabulyaza amaanyi okulaba nga gavumenti ekozesa ebintu bya Buganda ate nga tebaagala kusasula. Oba bubbi bwa nkukunala, era tulina obbagambako kuba tukirabye ebbanga lyonna baleeta ne supplementary budget ez'ekiyaaye ez'ekibbi, n'owulira nti bawadde ate akasente, bawadde roko sente, bawadde ani sente, naye ng'ate bino ebyaffe ebyawano tebabifaako. So y'ensonga lwaki tulina okuvaayo with guns blazing.